Omanyi engeri gy'okulabirira omulwadde alina obulwadde bw'ensimbu waka. Era de banyabo ne basebo amanya gange bamutabira Enoch Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. Leero tugenda kuyiga engeri gy'okulabirira abantu abalina obulwadde bw'ensimbu waka. So obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Ekintu ekisooka nti educate yourself about epilepsy. Nti sooka omanye obulwadde bwe epilepsy kyeki oba obulwadde bw'ensimbu kyeki. Okay? Luli twasoma nabasomesa mu video yange mbasomesa ku bulwadde bwa epilepsy oba obulwadde bw'ensimbu nti obulwadde buva ku ki? Biva ku bwongo. Okay? Obwongo busindika obubaka obukyamu obuleetera abantu bano okola ki? Okugwa. So katono okumanya obubonero nti omwana wange oba omuntu wange bw'abanga agenda kugwa kikyasobola okulabirako. Okay? Waliyo bano ababeera ne kiyita warning signs obanga tanaba kugwa ayinza okuba nga alaba lights obanga alaba flashlights oba alaba omuntu n'alyoka n'akola ki? N'agwa wansi. So bw'omanya ekyo osobola okumanya engeri ennungi y'okola ki? Okumuyambamu kubanga waliyo ebika bingi, waliyo epilepsy oba ensimbu omuntu wagwa wansi neyesika, waliyo endala nga omuntu tagwa wansi naye nga senses ze zikola ki? Zivaako. So obanga tunaba kulaba video yange nga nsomesa ebikwatagana ku epilepsy oba ensimbu ngamba nti genda okole ki? Genda ogirabe. So kubanga bw'omanya obulwadde kikutendeka oba kikuyamba engeri gy'okuyambamu omuntu waki? W'ensimbu. Ekyokubiri nti you create a safe environment. Nti awakawo ensure that your environment is safe oba awakawo walungi nga environment oba omuntu gyabeeramu si kyabulabe eri omuntu alina ki? Obulwadde bwa epilepsy. Okay? Kino kibeerawo kitya? Nti awakawo wabeerawo ebintu ebiri sharp kangamba amayinja, esigiri, ebintu ebisobola okuleeta obulabe eri omuntu ono. Okay? Tugamba ebyo bijjeewo. Okay? Waliwo amasanjalazi ngoba olina amasanjalazi waka, waya ziri awo, socket ziri awo, omuntu asobola okugwa n'agwa wansi n'akoona omutwe ku kangambe ku sigiri, n'akoona omutwe wansi ku valanda, then n'afuna ki? Obuzibu oba n'agwa ku waya y'amasanjalazi n'ekola ki? N'eyongera obulabe ku mubiri gwe. Okay? So kati ebyo ebintu bijjeewo waka. Nekirala nti obeera mu nyumba, omanyi kati waliyo ffe mu nyumba tuteekamu bagiyita tiles. Abantu bateekamu tiles ennyumba n'enyirira bulungi naye ng'omulwadde wa epilepsy kati tugamba nti waliyo emikeeka gino egiri soft. Okay? So kati mu nyumba yo teekamu egyo emikeeka egiri soft nti omuntu wagwa wansi takosewa obwongo bwe oba takosewa ku mubiri. Okay? Ne waliwo kapiti zino ze bateeka mu nyumba eziri soft, ziteekemu zigenda kuyambako omuntu oyo olema okufuna obulabe ku mubiri gwe. Ekyokusatu, let us create a routine. Routine nti obanga routine y'okulya emmere kangambe buli lunaku mulya emmere. Okay? Kiyinza okubeera mu ddagala, kiyinza okubeera engeri gye mulya emmere. Kati abantu banyumiza okubanga olya emmere saawa 7 sharp ekyeggulo n'olya saawa 1 ez'ekiro. So kati tugamba routine ne mu bintu by'omuntu bye ono byakola nti mubeere nekiyita routine buli kaseera nga okeepinga obudde. Obanga saawa y'eddagala obanga omuwa saawa 2 ez'okumakya muwe saawa 2 zakola ki? Z'okumakya. Oba saawa 1 ez'ekiro muwe saawa 1 yaki? Ya kiro. N'emmere engeri gye mulyamu oba mulya saawa 7 leka emmere mugikole ki? Mulye saawa 7 oba regulo leka mulye saawa 1. Lwaki ngamba bwe nti bw'obeera ne routine nti kiyambako ono omuntu n'alema omuntu w'ensimbu n'alema okubeera ne stress oba okweraliikira okusuuse okuyinza okumuleetera n'akola ki? N'afuna ensimbu oba n'afuna attack n'emukwata. Okay? So omanyi babeera ne stress nyingi kati bw'aba manya nti saawa zino saawa 7 emmere weeri ngenda kulya, saawa 2 ngenda kulya emmere, kimuyambako. Okay? Banga okyali mpya wano ku channel yaffe ona wotulabira oyinza okuba nga otulabira mu Uganda oba nga oli abroad tugamba nti subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Obanga waliwo kyoyagala okumbuuza wano genda mu comment section ompandikire omusawo nti n'omulwadde wange waka nsobola ntya okumuyamba oba kiki kyoyizeemu
muno mu lesson yaffe. Okay, so ekintu ekyokusatu nti fuba nnyo omuntu ono ave nga amira eddagala bulungi ng'abasawo bwe bakulagiridde. Okay, ennaku endala oba omuntu oba ateredde oba afunye obulwadde bw'ensimbu nti omuwa eddagala n'atereera, waliwo bana abantu abamulabira ewaka oba omulwadde yennyini n'agamba kati nze mponye sikyakola ki sikyagwa, n'alimu okukola ki okweyongera okunywa eddagala. So bw'okumya eddagala eryo n'obuwongo bugenda kusindika oba ku bukyamu ate otandika okufuna ensimbu. Okay, so tugamba nti eddagala limire buli kaseera anti paka omusawo bwatugamba maybe nkoze eki eddagala likomye. So kati eddagala omwana alina okumira oba omuntu omukulu alina okumira eddagala buli ssaawa ngeri omusawo gy'abalagiriddemu. Naye nga ngoze omusawo ngamba nti obanga omuntu amira eddagala ku makya ngamba maintain the time, nti wabanga amira ssaawa emu leka amire ssaawa emu, buli lunaku alina okumira ssaawa meka emu. Oba amira n'ekiro oba ssaawa bbiri alina ezo ssaawa zimaintaining nti omuntu kabe nga agimira bw'atyo. Omubiri gugetinga used wano eddagala n'abanga ezo attacks zikola ki zireducinga. Okay, n'ekirala nti oba alina obuzibu mu ddagala kimusumbuwa nti obanga agudde, wali abantu obanga agudde emirundi mingi n'otandika okumuwa overdose y'eddagala, ekyo si kirungi. Eddagala muwenga omusawo wakoze ki nga yakugamba. Naye ng'olaba nga agwa nnyo, kubira omusawo yogera naye mugamba omulwadde wange agwa, then akugamba ekikola ki ekiddako. Okay, n'ekyokuna nti waliwo kye tuyita emergency preparedness. Okay, omuntu owada ali ku ddagala waliwo akaseera watandikira okugwa emirundi mingi. Okay, ayinza okuba nga alina omusuuja, ayinza okuba nga waliwo obulwadde bumukutte akaseera ako. N'ekirala nti mulina okumanya nti abalwadde b'ensimbu malaria atera nnyo okubakwata nnyo. Okay, so kati fuba nnyo okubeera nga obwongo buli prepared nti omuntu ono asobola kufuna emergency ssaawa yonna. So kati emergency tugamba nti manya engeri y'okuwa obuyambi obusookerwako kituyita first aid eri omulwadde alina ki obulwadde bw'ensimbu. Nti waliyo video gye nakola nga mbasomesa engeri gy'okuwa omuntu first aid alina obulwadde bw'ensimbu oba nga agudde waka. Tugamba nti toteekamu waliwo abateekamu ebijiiko mu kamwa, tugamba ekyo si kirungi. So obanga tonaba kulaba video ngamba genda ogirabe kubanga ejja kuwa tips engeri gy'okuyambamu omuntu agudde afunye ki ensimbu waka. Okay, so emergency olina okubeera nga olina emergency drugs, olina eddagala lya emergency waka. Nti ono bw'afuna abanga agudda yeesika nnyo kiki kyesobola okukola, era n'obeera n'ekitabu kumpaawo baneibanga bamanyi nti ssaawa yonna bw'ofuna omuntu ng'alina attacks nyingi omanyi ngeri gy'okumutwala mangu ki mu ddwaliro, kubanga ayinza okuba nga afunye status epilepticus nti omuntu yeesika nga takoma. So banga tonaba kumutwala mangu mu ddwaliro asobola okufa awo mikono gyo. Ene ekyomukaaga tugamba nti waliwo kye tuyita regular check-ups. Iti omusawo waba bakuwa ennaku ez'okuddayo mu ddwaliro nti ezo ennaku zikipinge ddayo ogenda olaba omusawo, kubanga bwe tubeera nga abasawo nga nkugambye komawo ennaku bwezi njagala kumanya omulwadde wange eddagala limuyisa litya, eddagala likuyambako controlling ezo attacks oba nedda. So kati gwe totuula waka n'ogamba omulwadde wange ali bulungi lwaki sigenda, omulwadde ayinza okuba nga afunye side effect yaki yeddagala. So kati gendayo mu ddwaliro omusawo okole ki omulabe ennaku zakuwadde okukola ki okuddayo. N'ennaku endala obanga tanaba kuwa appointment osobola okugendayo n'omuceekingako n'ogamba musawo era ndi bulungi oba omwana wange ali kumira eddagala bw'ati. Okay, n'ekisembayo nti waliwo kye tuyita emotional support. Nti waliwo abantu bano nga bafunye obulwadde bw'ensimbu nti babeera bayinza okugenda mu depression, obanga ogudde waka abantu bakusekerera, mulinawo ngeri gye weewuliramu nga teweewulira bulungi. So tugamba nti abantu bano mubawe kanso, mwogere nabo nti kijja kubayambako okubeera nga bafuna amaanyi beteteekanya engeri yo like coping, how to cope with epilepsy. Okay, so neyanziza okulaba video yange obanga oli mupya wano ku channel ngamba subscribe in that comment section.
ongambe biki byoyize wano gobadde omulwadde wo mulabiro otyayo waka alina obulwadde bw'ensimbu. Okay, so neyanziza nnyo kambalayo mu video yange eddako mwebale.